so by'abantu leero bale yatubeera mu byobulamu nsabongeera bati bajeewange amayembe y'amalwalirizi g'eddembe musongokema mukwata amafumo n'engawo ebisamba mumusakula osakulira enzezebyowo amanenno jajjange ebulamu leero mukowodde yogera obulamu mumpezeewo emyaka jajjange mweyano omubulizi wa ddiiro otula ddiiro mumpezeemu obuuma jajjange Edongo gwayigga njegera obuwagizi mu Uganda n'ebweru jajja kadduwanne abalabe bange mbakulobera bakole be baayagaliza jajja nabuzaananga n'abaana musabonerera abaana baliika ewange maama nakayima muyimirize w'ensi neyimirira eri abagendo nyiga jajjange wawakwe negiri embeeru kyakusiba abatunda ebyaffe ki wezanyo jajja kiwanukawanulebyemola mbanonera akunsinga ezoobo jajjanga wumpuli omusomesa w'ensi eno yakunsomesa abasomesa ebyabwe jajjange mukasa kwagaba obweza yogere bweza mirimu gyenkola jajja namuziira akusaba onzingire bannadiini abooki ebyaffe bajjajjange bemmanyi ne besimanyi mundeyolegengaze nsobola okubamanya ate mbasaba ate mumboolanga wamma bajjajja mundabulemu ebyo byenkola kale nkoboola emizimu egyamuno mukyeno munamulendoga walanga oboola emizimu egyamuno mukyeno munamulendoga oboola mayembe munda mukyeno munamulendoga mukyeno munamulendoga mwezuulenga emisamba gibalondoola buli omu tegeera gyosibuka nalongo kitone kuzanyirira mwezuulenga gina emisamba gibalondoola buli omu tegeera gyosibuka omanyira muzibu kyomukulu ogwova netika kituufu n'obimanya nnyo n'omanya namusamba kyewa mwekuusamira siganye ebitabo mwabisoma naye tebyali byammwe kakano omukoppa bali eno ensi ekyuse tudde ku nnono eno ensi ekyuse ebifo ebyali ebyekyama kati mwabifuula bya lukale mubijajamye abaali bambalanga gomesi kakano omuzungirira mupale mu nguudo omukwano gwali ogw'okwekwana kakano gwafuuka gwa bisala ogw'enviya abaali bakwananga abakazi mbuga tebawubi naye yosigaddewo ebiwengembe ku byamutotte bityo omulala ye ali mumummeeyeera yanjabulidde atyo omulala afuuse mutabani wa Muhammadi takyadde eno bajjajjaffe abantu omukuuma ekitiibwa kino sebanduka nsaba Allah akuwejjana gwe watandika ebidongo by'enkuba amani basudde weebale wasomesa eggwanga tewali atuma pulinsi w'ebukunja yeebali yeyanjagaza n'obuzina bw'enzira n'abalamu abaliwo mbeebaza bamukuumye kadongo kamono okuba ow'amaanyi Lodi Fred weebali oyimbidde abantu tewali atuma wire mukabi yankwebaza ira likiweewa sebbaale ku lwange sibabanja femmasepakula yebale asanga birabo firulite waka sebakula yebale asanga birabo firulite waka yani makula kitali nkwebaza wamasimanyi emirimu gye mwakola nabagiire simenye nga mwatulwa nsaba mukama yaba beebaza kyoyitabula webale ne bapulizendi abakubi kadongo kamonanoga matiya luyima koloneri nakakaawo kasengayo kabadde kabonole mu nyigira naye kabangulembe nze ndinabendera kati agikote wamma tobana kintu entobana kintu banane bakindegera tekuba bwongo sekyatula eyagasigaddewo ebiwenyeme ku byamutote wetyo omulala yali mumammeeyeera yanjabulidde atyo omulala afuuse mutabani wa Muhammadi takyaddeero kintu sikyatula mama wabane wakatakyandabako oyingira ennyumba maneja nakuba tugenda kyaggwe kati sikyalina mirembeeze ekintu bakindekamu kikuba bwomundi bwe nabanga ekyabbu gasega watabaala emasaka bwe nabanga emasaka walukaganga linabasongola bwe nabanga mu bulemezi nga kapaata bwala bizinga Abantu Mulaasi yalinyamye
abashaala bamusingira emmere Kabiteba musayi muto Kabiteba musayi muto bandirimire tuzimbe ttiimu tukube ekintu kino Bunyondo eri kyangu ebinaagaana nze nja kukuyamba enjoba Jamiru naawe enjoba Jamiru naawe nyambe ekintu kino tokyebwanyebwanye Kafeero Junior simanya wali Kafeero Junior Negattako ekintu gyekikuba gyebirye kwasiri busungu kabibere bya mbuga nja bimala olanga mugambe mpaayo eyo ulo nza okuva obuto nali mmanyi nti abantu obutayamba ababa bajula ettima senakula mmanyi nti abantu obutayamba ababa bajula ettima naye ekisudde baba bakoowa oyamba abantu atenodde muziro wama ekisudde baba bakoowa oyamba abantu atenodde muziro nabo okuyamba balimba ne bwali busiro nakola mwoyo gwa ggwanga ndasobolamu nze okuyamba balimba ne bwali busiro nakola mwoyo gwa ggwanga ndasobolamu motoka mmeka aweza abayitako nga kwaliko nezabayimbi balikumusada kyokka benayamba kati bavumanze obunaku bataddeko n'okwesimba engwera nanyaga benayamba kati bavumanze obunaku bataddeko n'okwesimba engwera nanyaga ndowooza munvunaana lwakima gye naleka ku kkubo olwo kwasinga alimpasonyiwa nali siyinza kuleka nkulesa feere ku kkubo mundeete ekima gyoliwo omusolo alimba yandisiimye nno kubanga yona sasira kabuyende kulesa abafiire obulamu singa nakuleka mu mwala n'ofa obulumi bamafiina yandiwadde mufu kale kwe wandisiimye kubanga netoba okutuusa enkolako gye bwe batandika okukola bamuloba mwavuba buto bamuze mu zero namugagga busuulwa era bwati bwe yakola bamaneja b'amaato yagabagabira mbu kyokka be yayamba obbawunya obwavu ate bw'osanga bamugeyo engola eyo ku bbali obusuulwa yadda mu kulunda nteeze oba ebyawongo byamugaana amazzi salimu salaafu by'okuyamba abanaku bapromota bangi mwafuna ennusu kyokka be yagabiranga be bamugeya ku bbali bwe yakuba ddiro buwumbi n'abawaako ebikumi naye omuntu alisiimwa ddi mu byakola nga ne be najja mugga bansasuza maziga abange mundeka sikyanenya bagagga beematira abantu batama zibenayikiriza eddagala bafunye mulongo bagubalekaganansa olagama be yawunyizenga atosanga mwongerako nga bamuyita omuzi amafiina bawunya akazibu bwe bamwogerako mwagabirako kapera nsonza lutalo bwe yawunyija ati ate yeyaddaku mukyala we wakasomema bwendawemmerawo nejala kati bwe yafunye kumugudde ate ngomya Mwanangu ojugiranga yakuyamba munnaku wamako ojugiranga yakuyamba munnaku ne bwaba mukazi nga mwayawukanye ekawulira katonda muyitalisiraani weekuleko omutima waliwo lwe muyita kabi nga muli mu ssanya wadde eriyo abatasiimwa tetwayamba mbikwasizza abawagizisako mukama kabuye ne kuleesi muwummule mirembe nagezaako okuyamba kyokka nalemwa mananya ninga togwamu sooyi bwotyo naye nga muli bulungi mwebala okuwagira Abdul Mulaasi mwebala okuwagira musajja oyo musajja abaakuba ekintu wadde ne bwozadde agikubira naye abasajja bakikuba tukkirize saniyo naki saniyo beera emabega ate yonunayoki kino tuleni naawe oba mwebala okuwagira Abdul Mulaasi era mwebala okuwagira papa Semakula mwebala okuwagira bamweyana mandwa nanyinizo leero ntuusa okusomesa eggwanga lwaki mweragakyerera mu byokukola leero ntuusa okusomesa eggwanga lwaki mweragakyerera mu byokukola ennyanya zetunda amenva bebazeeyonera
Tokonyala kuluma n'omaze n'okukirya. Bwe weekusala n'olyomba. Nogenda kunda kunnyabo ne weeyakuza. Osawo n'atandika okukapula ensimbi. Nga bwakuwa akatese ku mudaala gwo. So singa okeera ennyaanya n'olenga. Wandibadde ofuniramu ddala ensimbi. Ababooda mubeere n'ekisa mu mutima. Mututire essolo olw'okwagala okufuna. Atwala embizi akuyita n'ogivuga. Ate olukomawo ajeti n'akutumya. Imba omutwale ku muziki gy'asaale. Akufuna wuzwatula wavambisi. Anasaala atya Allah n'asiima. Ate ku shariya kulimba ebyoya by'engulube. Wabula abatakisi ate naddala abavuzi. Iyinza mutwalanga ekyamakulu. Naye saavisi mugise n'emmitto. Anti be muvuga bamuuka n'ebisago. Emmitto gikaddibwa ebyuma ne byetaaya. Buli agituulako afumitiwa akabina. Oba emmotoka emulema egiwa abanaagitema. Kusinga otufuukira ekizibu mu ggwanga. Abaala okimotoka egensimbi. Niye otuuka mu loogi n'okaaba n'amaziga. Osanga essuuka zikutte n'empumbu. Ng'emikwa ebirimu ogamba baje gakwata. Aba woteeri mutulemesa emmere. Musoso bukyafa ate naddala ebusoga. Oli osanga omwana aweza n'ekikumi. Kano kalimumba kali emikopo. Obulala ssenyiga yaganda n'okuwona. Buli mu sayizi emu nga majiga nkwale. Kati n'alya nti emmere eyo neewuuma. Erezo siimuuli ente eyeza n'ebikopo. Abatunda emmere kiraawe ey'omumakopo. N'abakwata tookiba n'abanaamulisa. Tooki tukwasa ne muomulisa eseffuliya. Tetunawona tutya okutuliisa amaso. Mulina entiti nekwefu. Yombe! Ate n'abayimbi mubeera amagezi. Mukaaba olwavu lwa nsonga ya busiru. Bakazi okumanya bana tiketi n'ozibawa. Ate n'oteekako bagulira omubisi. Abasasudde ensimbi ne weeyagala. Balinda bwereere boyijo gye yagambye. Ekyale tumuwa akakaaga n'ayomba. Effe tuzikiwanga mu bayisa betuli. Abakazi abambala mininze mwansobera. Nammwe mumanyi nti mukola bya kisiru. Osanga atambula asika akagoye. Kyokka gye yakagula waaliyo n'empanvu. Mwabakwata obwana obuto obutannagula. Mulempinga ebyo ebigenda byemulisa. Bamalaaya musaana kusibwa amayisa. Mwonoonye obwana ate naddala obuwere. Omwana gw'osadde mutwalire ennyo kamukuze. Lwaki mubooleka obuboozi bw'abakulu? Okasanga muloogi nnyina ali mu kukola. Omwami n'omulala jjebbe bugaba n'obutebe. Kanaakola katya kabeere n'amagezi. Naye nga bwe mutumu obupiira bw'abaami. Abakazi abayimbi obufumbo bwabwe bansobera. Abayimbi? Abakazi abayimbi obufumbo bwamwe bwansobera. Muzunganga buno obulwadde bwa korona. Leero bawakenzoba ye mulungi gw'owaana. Enshoba wamuzanga ate gw'osuuta. Kyokka Nansani era oyagala omufune. Kiki ekibasiwa kye muba mwekuuta? Mwagala obulungi ekyo twakimanya. Soka wetunuulira omanya akaviiri k'osaana. Abakazi mwagala obulungi. Soka wetunuulira omanya akaviiri k'osaana. Osanga sipayisi akasibye n'onyumirwa. Ejja mu saaluuni ng'ogenda oyagala. Ogenda omumala okukasiba. Otiisa n'amusibye. Tokulinga gwe bakula mu gwa foolofira. Mugambye ennyombe. Basa bugembe embaga yo yadde ggwe. Olinze Yesu ajjeko ekyambalo ky'emikolo. Abaami bugembe. Alinze Yesu ajjeko ekyambalo ky'emikolo. Abasumba bukyanga bagoba mmando. Mu COVID zaasulira ddala mu kkanisa. Bamweyangamye omale kasajja baatabusi. Walagi gwe munaaba amusande. Mwatuuse n'okwambala ekkuliya. Ekyambalo ky'abamweyana omulalu. Mutenga mmwe muzimbe n'ezikasubi. Mufuuse Yuda mwekanye omwana wa Mukama. Suuna peni n'embazira ttone bansobera. Bavulubana kasolo k'eggwanga. Obanga ngulube nga bwe battira omukago. Nga mwe bawongerera emikisa gy'ettutumu. Munenya abasumba tebali endiga z'ekkanisa. Zirundibwa kuliibwa so si kuuma nnyumba. Endiga teesaza obukugu bw'obugwe. Bayibuli mbikule ng'erinza agisoma. Owamma muyige ennyambala mu kkanisa. Muleke kwesetaza abasumba ba Mukama. Abawagizi ate nammwe kye ŋŋamba mukomye okuba abayimbi ebintu by'ekisero. Abatuwagira ate kati kye ŋŋamba mukomye okuba abayimbi ebintu by'ekisero. Twalanze munaana tuzze musanvu. Bw'omu atazze wano ffenna n'atukubya. Senga naffe tukolanga mmwe. Endongo lwe tusaze tukuba abayingidde. Pulo. Naki? Nabagambye nze gye mbiseewo akalambo kano. Manya akalambo. Ennaku z'omwezi nga 23 ogw'E11 mwenna abazze wano njagala mukomewo n'abalala beeyongereko. Ngenda kubeera wano abantu tebayambika tugabe ennimiro yange konsati. Olwo lwe tukimala
Mukazi omusajja aleka ennimiro ye nga kapoloti n'akomawo nga gwafuuka guyiika mulekerawo gaba ennimiro mutereere. Ekirala ntumiddwa muzzukulu w'abamweyana Sam Mafias n'asaba nti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja asaba obuwagizi bwammwe. Siyinza mutenguwa omwana oyo nfubye nnyo okumusindiikiriza njagala agende mu palamenti eyo yesho gy'asembayo okukola. Mbakooye eno njagala ekintu kyesigaliza eyo sho bwamugimala omuwagira gy'asembayo ng'agenda mu palamenti yeno nsigala emmandwa zeetala saagala kunjiikiriza. Kugamba oyagala bawonya lubaale anti bw'avaawo tugenda mu bbato bwansinga nga mbivaako. Lubaale abaluma mbimalira wano abazene lubaale baaluma. Okay. Kana akayimba nakayimbye n'omwana ono bamuyise Namishabe nsaba mumuwagire nnyo bakayise togabe ennimiro yange. Jangu oyimbire abantu bwotyo tugende. Kuchinachi Sokukabe nimire funali mira kapona kusiko muno Omanje kuzamulela Mayoti ya mulemerera Bacha batina kula Kabasa boko tikula Abagala boga basati ati tuyanda tulimire kasisa Tubana wabalangu Enimiro bade chikumye Na yetu saime nemlele mwa Mukuru sana wakati Obakacha sabana tunamulimi togabe ennimiro yange si buli omu gy'amanya okulima. Gwe togabe ennimiro yange si buli omu gy'amanya okulima. Gwe togabe ennimiro yange si buli omu gy'amanya okulima. Buli ggwanga n'ennima yaalyo bw'ogirabanga ewange ovaawo. Buli ggwanga n'ennima yaalyo bw'ogirabanga ewange ovaawo. Bano abakiga bw'obawa ennimiro tanyiriza kuba alima apaala. Omukiga omuwa ennimiro omukiga alima apaala. Owooza alimye wanene awamala kumbe emabega omudde agenda abikka. Omunyankole omuwa ennimiro obeera oleesa obuzibu. Omunyankole alima agazippa. Omunyankole alima agaziya baba n'ettaka kuba balunzi nnyo. Baagala amazzi mwente zaabwe zinaanywawa. Omusoga tomuwa ennimiro n'abasoga babanda nnyo. Abasoga baagala okulima naye yasusalima ku makyaba ayagala. Omudinka n'omukungu tugeza n'obawa ennimiro. Omudinka bw'omuwa ennimiro ayinza n'ogisimamu emyala. Balima gifiiriza ennimiro wataliza y'osanga abirima. Abadinka ennimiro wataliza y'osanga abirima. Abazungu baalemwa okulima bonnange tubawa ennimiro. Ffe bwe tukabaza enkumbi yaleeta ku tulakita y'osanga asinga. Omuganda n'ewiiki agimala. Omuganda ali maaso oba. Omuganda ali maaso oba. Bakwasa n'engalo mbuko bayonja nnyo. Abaganda musonooka mbuko bakuba nsooba.